Muri mutami kono gyaffe mwina subscribing naffe mwebale kutwegatako n'okubanga mutugoberera agange nze waso Emmanuel as usual. Muri mutamba tumiddeko ne mbabuuzaako. Nabaddawo nendaba abaana bano Ezekel ne Ester abawangula East Africa's Got Talent. Ndoza bajiwangula 2019 nga tunalagenda mu COVID. Eno yali nteekateekebwa wano mu East Africa nga yeefaananyirizaako ey'omu America gye bayita America's Got Talent. Bano abakulu bo baakola eyabwe mu East Africa wano ne basuubiza abantu okuba $5,000 egya dola. $5,000 egya dola in simple calculation bo bukadde nga 180. That's okusa ku dollar rate kwe tuba tuli. Naye mu kubyewuunyisa nti abaana bano okuva lwe baawangula ekirabo tebakifuna. Bagenze ku mikutu emitimbagano ne batimba ne batugamba nti baagala sente zaabwe. Management eyakulembera okuteekateeka ebintu bino tevangayo kubaanukula. Naye ng'ekibuzo kiri nti lwaki abaana tebawa sente zaabwe. Kimanga otugana abo mu America bamala ebbanga eryenkaniddeawo okusasula abaana sente abeera bavuganyizaamu ebyo ebintu bya East Africa has got talent. Can you imagine? Kitegedde bulungi nnyo. So this is so bad, not good at all. Kalulire tuwulire bannaffe abagundi bali tugamba ki aba East Africa's Got Talent. Naye nga abaana bano etwogera bali ne mama waabwe Juli Muteesaasira bali Canada gye babeera ndowooza. Naye nga bayimba ne basinga mu East Africa ba representinga Uganda eno gy'olaba ne bakooka omuziki bamuswaza Afirika bannange n'omutuswaliza ddala mitwaita ebintu mwabeteekesa sente mmeka ebintu byali bise expensive stages mwakozesa abaana mwakuŋŋanya okubasuza okubaliisa badwaki up to now $5,000 temugiba wanga abaana bavudde ne bacomplaininga baagala sente zaabwe. Kale fine enya baalifuna naye mwatugamba nti mugenda kubawa sente. Singa mbawa sente zaabwe kyandibadde kirungi nnyo ne mulekera okuswaza East Africa bannange naffe ng'eggwanga mutuswaliza ddala bateekateeka ebintu bino. American Suria Company ne muti bavudde ne babanja ekintu kya America's Got Talent egundi yaabwe kyamaanyi kitambula kiriko omuntu n'ogu akivuganya. Naye ne mwagala okukikopa tekandi badde kubifuna twiga bwizi but after kukikopa kyabalimo okumaintaininga bwe kibalimo okumaintaininga mwa ending up ng'abaana tembasasudde sente zaabwe nga baclaiminga. Bale muveeyo bakorespondent b'ekintu kya East Africa's Got Talent ono mu Kampala MC wabwe yali andika nsiimi muwe abaana sente zaabwe oba muwe mukole statement lwaki sente zikyaluddeho okitegedde kwalwa tubeesibiza nga lwa bagaggawadde naye baasigala kyekimu ngaffe kubanga bagenda okumaliriza nga tebena kye bakoze eki kye bafunye mu kintu kino bannaffe. That's very bad. Okitegedde bulungi nnyo. Abaana mbawe sente oba munaazibawo oba temuzibawe mutugambe nti mujja bawa sente. Tulabe ekiddako. Nze Waso Emmanuel.